Embeera ekyali ya kiyongobero mu ggombolola y'e Maliba esangibwa mu disitulikiti y'e Kasese oluvannyuma lw'abantu babiri okuttibwa okuyigulukuka kwettaka okwabaddewo ku nkomerero ya wiiki ewedde. Abagenzi kuliko Felix Bwambale gwe nabadde muyizi ku ssomero linnya Bihuka Primary School. Kuno yabadde yeebase enjegeno we yagwiriddewo. The boy was sleeping in a kitchen and he was been studying P7 class, Isula Primary School. So when the parents woke up in the morning, they found the house had collapsed to him and he was found dead. Ye Ibrahim Kule omutuuze ku kyalo Kamabwe enjegeno yamusanze atema mu nti asobole okwokya amanda era ng'ettaka lyamukulugusizza okukakkana ng'afudde. He was near the valley, so he was cutting a tree. So when he was cutting a tree, the mudslide came up from up and took him. So we have also lost him. Enjegeno yavudde ku nkuba eyatonye mu kitundu kino era nga tukitegedde nti yabaddemu n'omuzira. Ennimiro z'abatuuze zaakulugusiddwa ettaka so ng'ezo zitaagenze ebirime byabaddemu omuli emmwanyi ebijanjaalo ko n'ensuku byayonooneddwa omuzira. Omuzira gwabadde mungi ne gwonoona nga bwe mulaba muwogo, ebijanjaalo, kasooli bw'okkirira eri wansi kasooli byamugoyezza nnyo. If you passed by the roads, you may not see the effect. But if you enter deep in the villages, you see the effect, a very big effect. You know, hailstones move with the wind during rainfall. You find one village has been hit, but the neighboring village is not hit. Amayumba agawera ddala mu kitundu kino gasigadde ku ttaka nga mwawadde n'ennyumba ya Ezekiya Iseboona omutuuze mu ggombolola y'e Bwesumbu. It hits the wall, that behind the wall. So the house fall down like how you have seen. So we had to run out with the children, but everything that was there, the goats and birds, were all destroyed. Ebizimbe by'amasomero okuli ekya Kenyange ne Kihungu Primary nabyo byayonooneddwa so nga n'ekkanisa y'abalokole eya Hima Full Gospel nayo yasigadde ku ttaka. So we face mainly flooding, but also in the mountain areas we face mudslides. Like I said, it is mountainous, so the soils tend to give way when they receive a lot of rain. So we face those mudslides. Once in a while we get hailstorms. Ebibamba bino byafuuka abaana baliwo wabula nga batwala disitulikiti eno bagamba nti bakyetaaga obuvujjirizi okuva eri gavumenti eya wakati okusobola okuddukira abantu abo abakoseddwa. We are appealing to partners. We are appealing to partners because government is doing their part to intervene and support our districts. Waliwo enkambi aba disitulikiti eno gye bassaawo mu ggombolola y'e Kyalumba okubudamizaamu abantu singa wagwawo enjega ng'eno kyokka embeera mweri nayo yeeraliikiriza. We tutuukiddeyo ng'essanja eryakozesebwa okuzimba obuyumba lyatandika dda okukala so nga n'agamu ku matundubaali amatono agaaliwo nago gaakaddiwa dda.